Alaaza omwewolozi Mutenda tamulaaza, amuteeka abakirabo bakizimigonjo, atera alaaza entote munnabwete nga enneetolola liibu nga n'entalansansa tezinnaba kubeera ng'ate zikola amagonyagonya mu lw'engalaasiira. Olw'olyawo engalangaasi eve mu lugalangaasi n'okwenyumiririza ng'ettiko nti eno ndeku ya mukungu yenze Musisibosa Geoffrey Munnabusiro Nkonge yamuvule n'antagwira kyeya kimu kiwoowoola omunyogwavu atalina mazzi talya saava omwana ow'Abambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyi w'olulimi Oluganda mu nsona lulimi ey'ekinini. Mukana akanyomero ndi kumma okulya n'enkulyowo omwoyo. Leero nsomesa ku lugave. Olugave wali olulabyeko? Olumanyi? Walulaba wa? Bangi balweddira naye nga tamanyi nawe lufaanana. Kale yamba tambuza akanyomero kano ndi kumma okulya nno n'enkulyowo omwoyo. Alutegeera oyo alweddira naye nga talulabangako, n'abaana nabo balulabe balutegeera olugave. Guno nno muziro, nkugambye muziro mu Luzungu olugave tuluyita pangolini. Pangolini ate nzireyo okuwulira agamba nti Munnabusiro tamanyi Luzungu ekyo gw'okyogedde. Kino kika kigundiivu nnyo mu Buganda era ekikifuula ekigundiivu kimu ku bika binnansangwa wano mu Buganda, nanti ne Kabaka Kintu yagenda okujja nga baamu bannansangwa era yasanga mu Kiibi jjajja w'ekika kino ab'olugave mwe basibuka ali ku Wassozi. Mpozzi ku Wassozi oluvannyuma yavaako n'agenda asengeeyo Kapeeka ate n'agamba nti wano wendigwa. N'agenda asenga omutala omulala n'agamba nti wano wendigwa Kapeeka balizzaayo Luwanga. Omwava ekigambo ndigwa wano wendigwa ekyakyukamu ne tufuna ndugwa. Kati jjajja omutaka ow'Akasolya Ndugwa, ow'Akasolya ye Ndugwa wetwogerera bino, era ab'olugave bonna jjajja mmwe ab'olugave ye Ndugwa. Mbadde njagala okubalaga erinnya Ndugwa engeri gye lyajjamu mulitegedde. Ebyafa by'ekika kino byo bingi ddala naye sisobola kubinnyonnyola mu kanyomero kano akatono bwe kati akenkanidde awo. Oba olyawo ndibinnyonnyolako mu kanyomero akasingako awo. Naye nga ku Wassozi mu Kiibi yazaalirako abaana be 3, Kiwanda, Nattiigo ne Kyabasinga. Ekyo mukimanye. Olugave akabbiro maleere buno butiko bumera ku biti ebivunze ku bikonge, naawo wennyininyini ku muti we batemye ekifo ekyo we batemye awo bwagala nnyo okumerawo ge amaleere kabbiro k'olugave. Naye temwerabire era ke kabbiro k'ab'entalaganya bazzukulu ba Bambaga, ebbambaga mu Bulemeezi. Amaleere ebyo bye bika ebifaanaganya obubbiro. Kale okitegedde ekyo. Naye olugave luno kandusomeseeko ekirala. Olugave ekkubo lyalwo omanyi lulina amagalagamba ago g'olaba lutunuulira olwetegereze bulungi, lulina Omuzungu byayita scales, amagalagamba ago era nga lwanyize bulungi ne lusunguwala lugiginaza amagalagamba ago. Kale nno njagala nkubuulire olugave luleka ekkubo oba omukululo we luba luyise. Ekkubo eryo tuliyita evvuga. Kyova olaba ab'olugave mutuuma erinnya Navvuga, naye teriiyo yali avuddeyo kukugamba nti gwe Navvuga. Evvuga kye ki? Evvuga ly'ekkubo ly'olugave Munnabusiro mbabuusa. Anti byakwebeereramu, ab'olugave nammwe mwebeereremu. Nkibagambye ekyo. Kati olugave olunene ennyo olukaddiye luyitibwa ekkooke. Omwana mwe mwava olugero olugamba nti sevvuga ddene nga n'ekkooke ddene. Sevvuga ddene nga n'ekkooke ddene. Olwaleero nsomeseza ku lugave. Naye ebigambo bye nnina biringa mmiino teggwa mu kibano, ate biringa nsajjalala za balugu teziggwa ku kirugu. Bannange biringanga munnange omuzinya mmese toyinza kugumala mu mutwe.